Weewaawo katweyongereyo n'ensonga ez'abazzukulu b'omugenzi Yowaana biriggwa. Bano balumirizza muganda waabwe Namukasa Florence okwagala okutwala ettaka jjajjaabwe lyebalekera. Ono yaleeta Bakanyama ne Bakifeesi abaagumba ku ttaka lino. Embeera ebadde yakasuka Amayinja na kusaako mbiri ku ttaka ery'omugenzi Yowaana biriggwa e Wakiso erikayanirwa abazzukulu ne munnaabwe Florence Namukasa gwe balumiriza okuleeta Bakanyama ne Bakifeesi ne bagumba ku ttaka. Ffe bazzukulu ba biriggwa abasooka abaliwo era ffe ba administrator nze Anko Senfuka ne Sebunya awamu ne Nanfuka. Naye mwannyina ffe Namukasa Dakubulwa yaleeta kuno ow'ekibanja mu nnaku zino bakulembeddwamu omusika w'omugenzi nga ye Senfuka Charles nga kitegeerekese nga baddukira mu kkooti enkulu mu Kampala okusaayo omusango okutangira abantu bano okusaalimbira ku ttaka era kkooti mu wiiki eno yayisizza ebiragiro eby'okugira enjuyi zombi okukozesa ekifo kino okutuusa ng'omusango gusaliddwa. Nze nasikira Yowaana biriggwa mu 87 era okuva olwo ettaka lino tubadde tulikuumye mpaka mu 29 mwannyinaffe n'akyusa ekyapa. Mwannyinaffe bw'akyusa ekyapa 222 ettaka lino n'alitemamu poloti 33. Kyokka bano banyoomodde ekiragiro kya kkooti nga babadde baleese emiti ne Guleeda basende ettaka lino n'ekigendererwa eky'okkuba ekibaati. Omusikani banne baddukidde ku poliisi Wakiso eriisa abawanvu n'abampi ku kabanga ly'okukkakkana ng'eriko beekutte n'emiti ne bisibwa ku mmotoka ne bitwalibwa ng'ebizibiti. Robert Katulamu DPC w'e Wakiso yakulembeddemu poliisi okujja e Kayunga Ssenge ewali ettaka lino. Abakwate babadde 10 era nga batwaliddwa ku poliisi e Wakiso ne Guleeda yaako ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omusika Senfuka ayogedde engeri gye bazze bagugulanamu ne mwannyinaabwe. Twagenda okusanga nga leeta of administration ze yafuna za bitupuli. Netugenda mu kooti netugenda ewa registra warrant n'atugamba tugende Makindye netusanga ebintu ebyo byonna bye yakolanga bikyamu. Martin Kiza yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Olwaleero mu mboozi yaffe